Kwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambuliramu naffe byonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Ekyamazima sitera kutya naye akatambi kano kenkuleetedde olunaku olwaleero nange kantiisizzaamu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Akatambi kano ngenda kakubwa okawulirize bulungi nnyo naye ekyamazima kyo kiri nti nange amaanyi gampedde. But anyway, nkwebaza okubanga otambuliramu naffe byonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga olunaku olwaleero akatambi kenkuleetedde kantiisa. Gwe w'omutima omunafu simanyi naye nga eno message weetaaga okubanga ogiwuliriza bulungi nnyo osobole okubanga nawe ogitegeera. Ekyamazima kyo kiri nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwo bugenda. Ekyamazima kyo kiri nti obulamu bugenda. Ngenda kuba nkuwa akatambi kano kawulirize bulungi nnyo. Gwatanaba kubanga osubscribinga kikole, sabye okwate ku kigambo subscribe subscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate ku kadde ako oba notification bell osobole okuba ng'oteekamu all. Bw'ono nno kijja kuba kikuyamba okufuna aka notification oba ka message buli tuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Akatambi kano ngenda kuba nga nkakuwa maaso ko kawo katono nnyo osooke okawulirize, wabula disclaimer eri nti ebigambo by'ogenda okubanga owulira tetubivunaanyizibwako nga Babi Television Uganda era bya muntu ssekinnoomu awulikiddwa mu katambi ako. Ngenda kubanga nkabawa bulungi nnyo mukawulirize n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Nze nnyina omusirikale mukulu naye yaŋŋambye nti mmwe Abaganda kuba naye Muganda baba tadde ku minzaani ne balaba nga babamazeemu amaanyi. Naŋŋamba simanyi lwaki Abaganda tutuuka ku kino ekyokwetiiririra okutuuka ku kino. Naŋŋamba eggulo kuba nabadde naye eggulo okwosa ekiro kya ggulo naŋŋamba babadde mu miitingi Muhoozi n'atowa oda n'agamba singa omusajja oyo afa bateekewo kafiyu wa mwezi mulamba nga wa misana na kiro, teri mmotoka etambula, teri kagaali keebe ppikipiki. Kati balabe omuntu ava ewuwe waka paka lw'anaamala okuziikibwa alabe omuntu ayasama. Ekitegeeza kituufu oyo omusajja baagala kumuttira muno. Nangamba omusajja baamugaanye omutwala mu ddwaliro, omusajja baamugaana dde omufulumya ensi. Omusajja bo baabala era bo bamanyi ennaku zaabwe z'alina okufiirako akatwa ke baamuwa. Ne mugamba naye ng'ekituufu butwa, nangamba baamuwa butwa. Nangamba omuntu eyalina ekyama ekyo yali ani ono omusajja eyakafa Bishop Lwanga. Kabaka gwe yali akubidde ku ssimu n'abuulira ekyama ekyo era ensonga lwaki Lwanga baamuggyawo mangu. Lwanga abadde ayagala kusala pulaani yonna kulaba nti amudduse Vatican. Okiwulira? Lwanga ye yalina ekyama ekyo. Naŋŋamba era kasita baamanya, naŋŋamba obuzibu bwe mulina amasimu bagalumika nga bw'okiwulira. Abali mu masimu bonna bantu baabano. Okiwulira? Gwe buli lw'olikuba essimu omanyirawo nti egenza amaloboozi bagalumika okufa obufi, kyekyattisa Lwanga amangu. Kubanga ono ye bamanyi ennaku z'agenda okufiirako akatwa kaabwe bakamanyi. Naŋŋamba naye Abaganda bannange musirise, naŋŋamba n'esimanyi kye baateeka mu Baganda. Abaganda ffe tusinga wano obungi nga twasituse. Omusajja tumutwalaganya naye tusirise, twewumbyeko mbu tukuuma empisa. Naŋŋamba abasajja bano you guys tebalina mpisa. Bwe bajjawo Kabaka bagenda kukola buli ekisoboka okulaba nti Uganda bagyezza. Obwo Obuganda tebujja kuddamu kubeerawo kubanga mayiga bali kimu naye. Byebyo munnange omusajja yabiŋŋambye, musajja wa SFC naye mukulu. Naŋŋamba mu lubiri muli obwambega obumanyi. Naŋŋamba mu lubiri omanyi ekiri mu lubiri. Naŋŋamba gwe nalula omanyi ekiri mu lubiri gwe. Mulowooza olukyali lubiri lwa Buganda. Ensonga nga bw'oziwulidde bwe zito bwe ziri. Akatambi ako
ndowooza okawulidde bulungi nnyo okuviira ddala eri gye katandikidde n'okutuuka wano wennyini we gakomye olunaku olwaleero, era nga akatambi ako nnyongera okujjukiza anti si kavunaanyizibwako oba omukutu gwa Babi Television Uganda si gwe guvunaanyizibwa katambi ako k'owulidde, wabula ka muntu ssekinnoomu awulikiddwa mu katambi ako. Sigenda kubanga nina kye nnyongerezaako, wabula ekyamazima kyo kiri nti tulina okuba nga twezzaamu amaanyi nga kossa n'okugenda mu maaso n'okuba nga tubanja empologoma ya Buganda. Era jjukira ebifaananyi bye twasembayo okuba nga tulaba yali yatwalibwa mu ddungu e Namibia, era ndowooza mwalaba embeera gye yali alimu nga bamwambazza neegiina. Ebifaananyi ebyo ndowooza mwabiraba bulungi nnyo, ate kye kinneetagisa kubanga nziramu ensonga ezo wano olw'ensonga nti mwabiraba bulungi nnyo, naye nga byo ekyamazima byeraliikiriza. Nnaabagereka Sylvia Nagginda ku nsonga eno yavaayo ennaku eziyise n'ayogera nti ababanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II boogera ebigambo ebitali bituufu. Kyesimanyi oba kye kituufu oba ekyetulimba kye kiriwa nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Ekyamazima kyo kiri nti nange byannemye okutegeera, naye nga embeera yo bwetyo bweri, wabula gwe tanaba kubanga osubscribinga ku mukutu, nsabye okwate ku kigambo subscribinga ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate ku kadde ako oba notification bell osobole okuba nga oteekamu all. Kino nno kijja kuba kikuyamba okufuna buli kam notification bwe tuba tutaddeyo ensonga ono ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Gwe yasubscribinga nkwebaza okuba nga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okuba nga ogoberera omukutu guno, era nenkusaba kintu kimu kukwata mu ka share button yako osobole okutambuza message eno osobole okutuuka ku buli Munnayuganda, buli Muganda yenna gy'ali n'alumirirwa Obwakabaka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nsabye omusindikire oba osharinge message eno esobole okuba nga etambula etuuke ku buli Munnayuganda yenna gy'awangaalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, akosa n'abo abali mu bamagulu meeru. Bingi nnyo bye nkyakutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda, era nsabye obeere nga weekuumira ku mukutu guno kubanga ffe toyama okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bw'oba olina ky'oteesa ku nsonga yonna oba ku ntambuza ya channel eno ey'enkyukakyuka, osobola okuba nga oteeka obubaka bwo mu comment section. Nsobola okuba nga mbuddamu era mba mbulaba wano, mba nja kufuna ka message nti okomentinze, nsobole okuba nga mpisaayisaamuko ku bubaka bwo ne kyoteesa oba oli awo tubeereko ne kye tukyusaamuko mu mpeereza yaffe ku lw'enkyukakyuka ey'omulembe era ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, tusobole okuba nga ekyamazima struggle eno tugitwalira ddala okutuusa ku nkomerero. Kale sigenda kuba nga nsukkawo wano, atakuumira mpeera bankuumire, mbagalize okusiba obulungi, mweraba.